Inside Story Uganda, real source of political updates. Joseph Tamale Mirundi, Tony Waiwana Mirundi Nemole Namatovu. Njala kusoma ku musajja gwe bata Professor Safraz eyavuddemu factory y'amagoro eyavuddemu factory president gye yatongoza juzi erirudawa nakasekenwe eriwana ematugga kale Safraz K. Niazi is a globally recognized pioneer of making life-saving drugs accessible across the globe. Forbes magazine's cover story of 2014 lists him as the most interesting man revolutionizing the healthy world for his lifetime efforts in making high-cost, life-saving pharmaceutical and biological products accessible across the globe. In 2018, the Forbes magazine again put him on the cover as the scientist invented a new pathway to approve biosimilars, and the FDA is listening for his efforts to convince the FDA to modify the regulatory guidance for biological and pharmaceutical products. The FDA has issued a biosimilars action plan, BAP, that includes the recommendations made by Niazi in his citizen petitions. Details of communication are available at the US government portal and widely reported in the news media. In May 2019, the FDA issued the final guidance on interchangeability of biosimilars, accepting advice from Dr. Niazi that comparative clinical efficacy studies are not needed. Although assessments of efficacy and points can be supportive, at therapeutical doses, many clinical efficacy endpoints would generally be less sensitive to detect changes in exposure and or activity that may arise as a result of altering or switching, opening the doors to seeking waivers of comparative clinical efficacy studies, the most costly part of approval of biosimilars. Magola bawandikira amabaluwa ono si magoro Niazi kugambi Niazi ajja wano omwana musoga bamuyita kyakulaga kyakalaga somanono kyakulaga ine PhD kafulu mu kukola eddagala erijjanjaba mu nsi yonna America emwogerako emutendereza emutya magola amuleeta ne kyakulaga ayambe Uganda okola eddagala dayana yatuddewo ng'omugugu nga ye makola bamugyewo nemuyina ensonyi magola mbu yabadde ne covid aliwa wa state house omanye ekiri mu state house gwe nakwirako Moses byalwanga esimu ne mugaga gwe togenda yo mbawulidde wano waliwo omuwala omusoge yakumanga president naye bamumuwayiriza basigalewo bokka. Are these human beings? Ne bajooga omuntu ono fitina eyitiridde mbabuli if it was not Museveni nze nakola mu state house emyaka 14 naamini sikyamunenya nti balina emitima emibi egy'okunsi gwonna malis ate ne bajjanga kiyidde ojola otya emmere gyotayina kati factory yawedde ate bamumalisiza ati factory yawedde magola bamugobyewo batuulewo nga bagala bakigatte nti musendo yakikoze. This is a purely magola thing. Kyamagola niti yabadde mbu alina covid yeddoyino tamuyina yena atuulawo nibujuzi bwankula kibona. When I'm annoyed, you think I'm annoyed for nothing. What if it were you? Balaze family ya magola ne mukazi we n'abaana nga ye magola bonge doyino akajjaddewo abaga na factory wa noyo omukazi ndowooza talina tugambe president oli mugadde yana agukuwe ogusobola bagukuwe nze nyinza okulwana nabo mukube ennyumba bagukuwe obere PS wa health kubanga olabika otegeera ebyobulamu okusinga abaliyo okubayagigendamu bago balukwago bagukuwe era balukwago mbibisa nibamugoba eno tebatwala eno baddemu bajooge nze nedde nyinza obusungu obwange kasonkola ekintu and you undermine my future nyinza okuba ennyundo. Can you do the job bagukuwe nkubaolidde nti babbira mu ebyo omusajja wuno omusajja okubaddana lwe yagenda mu meriso emerendo mu nsi muno kati babbira mu viruses babbira mu prime minister's office welfare
neyenze ekinnuma kulwanyisa bintu by'abantu ne bimala okuyitamu ne mugendoyo mujjula emmere gye mutafumbye nti omusajja wuno yawandiika ebbaluwa zisome abasoga bakati omulimi n'omulimuli si buli alima nti yalya obujonzi buyitiridde kale mwami Magoola ejogo mulikendeeze Mirundi nsomba katafa mwami Magoola bawandiikira ebbaluwa Mirundi yes kale mwami Magoola yawandiikira pulezidenti w'eggwanga pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ngenda kuza omwezi 9 ogwokusatu omwaka gwa 2020 ng'ayogera ku mwami ono profesa yataddewo factory egenda okola eddagala ng'eritwala mu Amerika ate ng'ekozesa nnyo ebiva wano nga herbs eddagala lyaffe ebikoola omuddo n'ebirala ekolemu eddagala eddungi yaga nti Your Excellency the President of the Republic of Uganda retired General Yoweri Kaguta Museveni. Your Excellency, partnership between Professor Safras A. Neyazi and Day by your farmer. Day kitegeeza God kyalulati. Okay. Professor Neyazi is the best pharmaceutical professor and advisor to FDA and the United States Congress. Day farmer, which is being constructed to meet GMP, FDA, EMA and WHO standards, is to be the largest pharmaceutical facility in Africa and has partnered with the professor to produce world-class medicines and drugs, making Uganda the first African country to export high-quality drugs and medicines to the developed world, including the United States of America. Your Excellency, we kindly request you for the following. Basaba President Yoweri Museveni, bamusaba. 1. 10 megawatts of power at the site. 2. Off-take agreement with the government of Uganda. Ekyokusatu, tamaking of the ring road. Njidde mu Luganda twagisoye mu Luzungu nebyo yabibawa bagamba bwati yagamba yabawa yawandikira president yabawa ng'agamba ebizimbe byonna bijja ku musolo era baali bagenze babawa leka nkataputa okusooka nti president nkuleetedde omusajja ayitibwa Professor Niaz asinga okukola eddagala mu nsi yonna era omuwabuzi wa president wa America ne parliament ya America. Kampuni yaffe gye tuteesewa ne yaddeyi fama egenda kukolagana naye tukole eddagala liri ku mutindo gw'ensi yonna nga lituukana n'ebiri byonna buli ggwanga ly'omanyi mu Bulaaya okufulumya eddagala ery'omulembe kifuule Uganda eggwanga erisoose mu Africa okufulumya eddagala liri ku mutindo gw'ensi yonna eritundibwa mu nsi ezaakolanga n'Amerika mweri so nga si ffe tufunayo eddagala naye nga naffe katubaweereza eddagala. Sebo President tukusaba ebintu bino bisatu. Ekisooka tuweeyo ku masannyalaze nga gaweza megawatts 10 gabeere waffe ku factory tugizimbe. Ekyokubiri tukoleko endagaano ne gavumenti ya Uganda tufune akalembereza okutandika factory eno ebira bijje nga tumaze ogitandika. Ekyokusatu batukubira oluguudo Colas awagenda okubeera factory. Nasaako omukono ye Mathias Magoola managing director wa kampuni kati njagala kumanya president yabibawa simanyi yabibawa yesu yes president yasisinkana Niyazi era mukatabo kanga kana bifaananyi mbikulaga naye so yabibawa gondi yabayamba kadaka nenga bamuyita mubbi okuyo mawulire nabulabyeyo okugwagwa buno obwamawulire ate mwabamuyita omubbi bukubemba okubudduke bukubemba okutulinya ku mukolo tulinya ku mukolo bw'obanga wagamba muwalawo ajjemu olubuto omwana nadduka ewaka nagenda azalirewa omwana tumutuma amazzi owo yafa if you oppose a project okimayoki mukwata kaveera kali mubbi abaganda bakaita luwombo lwankeruka debati ogenda ku mikolo nga batidde wannadduli. Yes, we must use revolutionary methods. You fought a project, why do you go there? Nemagola gomwaga nagaana okujja soma ebbaluwa endala yiri bagiwandikira anti nze nsoma gwe n'otabulamu ebirala njagala okkirize byensome byokka don't adulterate what I've made my argument, presented my case. Kale eno yawandikira speaker wa parliament nga 5 ogwokusatu B2 ebiseera byo member speaker wa parliament ya Rebecca Alitwala Kadaga. The speaker of parliament, Right Honorable Rebecca A. Kadaga, Right Honorable, request to have the pharmaceutical professor Safarazi K. Niyazi address committees of parliament. Professor Niyazi
yawandika ng'ebifaanana biri byebya president wansi n'agamba we therefore request the right honourable speaker to allow Professor Safras to address the line committees of parliament on how Uganda should succeed in making drugs and medicines that can be exported world over. What did the speaker say? Bempi bagana mwagola mubbi bagana president yekayasirikana na parliament yagano sikala omusajja yagalo fula Uganda magola mubbi nebufutu kutukwataje kumikono nebunywerezaako abamu buli abo nembukuba babugula sente ndabona naye kakati nekizimbe ukimanyi nti era abamonita tebakiraga tugende olabe complex magola gyakoze is the best mu East and Central mu Africa kolero lyeddagala yes eriri wano ematugga era when I went there I found a lot of young Indians. Gwogendayo ngani wasoma kyo gendayo gwogenze ngani nakirwani nalabirawo nti omusajja namusomanga gyali ninga badovo okubayo kwa nange namusoma ku mikutu waliwo omwana kumikutu kwali professor kwali nali okobongo butegeera professor ku mikutu kwali la kikakasibwa nti mu kugumu by'okunoonyereza ku ddagala kakati abache yakoze yabaswazizza naye because you are not safe you cannot go to heaven. I don't expect you people to find you in heaven. And when you come and storm out in the protest, toiza kudya musajja azimbye complex ejo n'omuganti mulwadde wa covid yena atajja kudena n'otuula muri bajozi kuno bujozi bunuka dogoli eri musobola ani yagaiti magola ina covid ati we bakitabaddeyo ati ani yamukebedde nyali wokitawe but the president was there babuza ati yamulabyeko kasanda babuza nga Diana atunde abagirwanyisa nimuno sinasoma mudda yana zendaba parliament ndaba supika sinalaba ebaluwa eriwa Diana yakola ebaluwa eriwa minister of science and technology yateyo Diana yakola isomezo nozi maleyo ino science and technology ino wa musenero yumwete muswala bantu mwete muswala se nzira bagamba nti senga bwa mukazi wange yali tanjakaliza kuwasa mukazi wange nali nye wange musuza kudiba gende woli kubali oyagala kati president yagamba zogenda wa ate wetaaga balabaki president kabwejungira yagenze ku factory naja approving ate bana abawanso yagala baki president yaganti ekiseera kituuse abantu abawakanya project amanya gabwe tubawandikingako nedda muswale ku bantu mwe abaganda batuga nti yewabba akambe tuli ayumpati when you stole a knife how do you expect to get peeled bananas where you stole the knife you fought with project don't go there totwala yose jembe yo nangala biyo wacho twala yose jembe yo nengala bajjaba kubalinyo mama afa tugamba nti embwema nje batajagala have you ever seen me at national functions have you ever seen me in the last 10 years attending the national functions togenda ku mikolo gya government so government ekwagala mbamanyi bajja ganda kale bajja kulagira abasekale banyole lwaki omuzabuza government tekwagala kituufu organizers average group in government tekwagala mulimu omukazi bamuyita kati gwe kizibu government wan tekwagala oyagala ebireyo myaka 10 bejuse bagende Museveni akwagala Museveni mukwano gwo are you friend of the president? Yes. Do you talk? Nkubulidde issue is not to talk. Do you meet? Simwa sagala kumulaba namulaba. Do you meet? Is the if sijja kubulira. But let me tell you. Mu Buganda mwalimu omusajja. Yali mukwano kwa Kabaka Muteesa nnyo. Yamwagala nnyo. Kati bamusabye amagezi. Bamutte. Bamulese omusajja omumeganyi. Sajja ekigone kibeerawo naye nga bamuwaddeka musajja w'amaanyi amutte. Kati njatugende bwe tuti akasajja kaali kagezi like me omusajja oli ow'amaanyi bwe yakakwata n'akanyigiriza ko kayebya pajama yaako kati oli yakayuyuyanga ne kakunamira abantu ne bakuba enduulu ne kakunamira abantu ne bakuba enduulu ono n'alira kisinga kaamukuba enkalu ku ttaka ne kavayo ne kafukamirira mu maaso gakabaka ne kabagasebo omusajja aswazizza nanjabya n'empale naye nga bwe mulemeddeko era nawe bwe ndikulemera kate enduulu zadda kano kasajja okutegedde nti one day these people will know ti oyo omusajja yatuyamba nnyo kubanga nze oyo politics nze mumanyi it is corresponds with the Christmas
because whenever Museveni carries a local down, he leaves the supermarkets operate abachi, so it is well stocked. That's why monitor bureau disease. You cannot have a country where 3,000 people are ready for a so-called fulagay to return them what the health organization. Gundi, Musenero, little one to Mulabi, Wachavera, Rachumubika, Rachumana Belang, to Mukibere in Jara, to Mukibere, Abada Benakuzukasola, Mukazo Mwezi, Umana Murita Mutadeko wound, was Stoxy. Let them the key. Bugravs. A bit come Kevin, but I won't get what we need as we. Musenero. Little Bakuti to be good to the busy, or one cocoa, or Babieta, or what you say, the Tabicula Boxy. To Agara to the good, a Bakisi. I do say what, but it's not the about my Finkumi statue, anybody would be concerned by 3,000. Let me tell you, when one woman could win you. Very powerful man, you have formed a woman. Yaliama Zokufuna, kidney transplant, Gaji free, Tabamuk Dagaria coffee. Yafafu say you on Gawan, Bamutala Magwadi Logona, the Babogamba. But you, what type of a medical doctor is this? A Dagala you never in a complications. Edagala malemya ebiri kuchina nene misiramu seno tezirabika. But what I know about Museveni omulimba ne Museveni bwakyawa omuntu amulimbye namutegeera nti azanya bubadi atakukyawa nnyo. Museveni kasali tegeera nti Museveni azanya bubadi ajja kumukyawa nnyo jako mukwagala nnyo ate jako ekyo kituufu kuba naawe wamukola nakukyawa lumu nagoba without reservation yakugoba lumu takutira nakusula gyakusuula yakugoye anti zenagaana sigenda mu New Vision nakoma obupakasi you must go to New Vision mugenda mu New Vision munkubira amasimu aikanijjevu mirundi ejjobu nkwasa omutwe nengwasa najja kulera mwana omwana bamutwala mu nasale y'ekisulo nzira wange kwebaka. Has ever seen a man making a resistance for 10 years? Have you ever seen a man who has never gone to Salim Salim? I saw Salim Salim Musiko. Nakugan Salim Salim presided over the last funeral race of my father. Have you ever seen me going there to beg a man? My family is suffering. Have you ever seen me making a writing to have an appointment with Museveni? I delivered. I did my work. And I will continue. Nze jengenda nengerayo. Nti jemukomye okulimba abantu nze nfuna. Whatever you predict. Bobanga okolera Museveni. De baganda. Bobanga okolera Museveni. Ngate ye head of government. Ngate government yo ganti nfu. Kati yaba akulembe. Yasigala kuba mukulu wa chika. Jake emipira. Govuge emotoka. Emipira gikutunza yingini. Envunze kutemyako ekigere. Public ya muje balimba. The moment I educate the masses, nti Magola's factory is the testimony. Nti if you are not a shameless person like Diana Twaligenzeyo, if you are not shameless, toyinza genda ku factory. Tiobola bamugalidde. Tiobola nti obwama ulire bwabwe tebwalaze factory yenenje kulagira. Are you very sure anti factory eyo Shafiki ogenda kwata kamera tugenda tulabe factory eyo yogerako? Yes. Are you sure anti ina capacity okufulumya eddagala ly'ensi yonna? You'll be very much. You know, monitor bwawala biri Museveni nga alivinga. You go and inspect the structure. Mu Uganda tekirimu. Tekirimu. Muna Uganda afuna atya mu factory. Gambie is a American gold market. Ekola ddagala ligenda mu America. Abagamba Magola ababaga amanti lyawa no mwagenda mwina quality chemicals. Magola mugezi nnyo. Oh. Yes. So afulumya ddagala ligenda. Lisobola okudda ate. But I was explaining to you. Nabuuza abakolamu badokita nimbaga nti have younger doctors like you. The big story Joseph Tamale Mirundi wakuna sawa 3 paka 5 ezokumacha Mirundi ebintu bino ebimu buli omu aba ne kyamanyi gwoli kafulumu byamawulire waliwo bakafulumu byobulamu gwe boyera kuyamale tukulisa let me tell you nasokugambye nti bwe twali tusoma propaganda lulina kugamba tuyina kye tuyita nti oyo ye yasoma Kanyehamba knows the constitution veterinary politician kati the doctors came up with their grey heads Museveni must have a good gali nesinga mu biyigere badduka kati bwetabe yo munakola ki
is my effort to analyze the population that Museveni is reluctant okutukolerawo gundi local down. You cannot use the population for commercial basis. Kati bwe nalwanyi nembagamba nti abaana bagenda ebweru tekyali kambabuulire abaana bagenda ebweru ngagulawo factory kakati kambabuulire factory kati Museveni yagenze yes. ate bana abawanso faako baki nkugamba bagirwanyisa ye n'abasinza amaanyi kiwanze yes olaki mwati alina vision omutembuzi kyekinyamba obba kuba kati nti kakati the man with a vision yakiraba naawe nakanya naawe Magola factory ezimbye nekwa bali tubaleke bamugobyewo kakati waliwo ebintu bisatu factory ogiraba do you know deliberately ne mukwano gwa Bobi Wine factory ogiraba deliberately ogimanyi Bobi Wine Bobi Wine don't tell us the companies that have been taking people twalisegedde to avoid them in the future. Two, abaana bano bali badde baweebwa gundi bwetuva tugenda girambula abafere mbirabe mu new vision abafere baterezeza ate gye balaga eri ne mwina obwongo mutwe emmwe you have the brains. Abaana bamwe babattirayo abaana bamwe regulations zikwata kuki these Arabs have the slavery law. Listen to me. Eggwanga lino nga tulivuddemu mulaga wammwe address the real issue. Kampuni ki ezaabatwala kampuni ki ezaabatwala what's your problem eri bwe mubeere babajjako passport omukazi yazze ewange nanga nti omwana nga omulaba naye talina munda. Can you listen to each other? Mirundi kino njagala okijje kunze leero ekizibu kya gavumenti yammwe yemmwe mutya communication yammwe eri bannayuganda yenzibu abaana be bafulumiza gavumenti be yakomezzaawo be bagenda ebweru mu ngeri emenya amateeka batya that's rubbish bagenda ne visa za myezi esatu tebayita mu makampuni yes Mirundi muwanga let me tell you ambassador zake ambassador zake are you saying nti Uganda yote ina rules? Who gave them passports? In fact in countries the parents would sue you. But tukuwa passport tukubula jolaga the passport is the passport for you to go anywhere. Bana bayo million na mitwalo jebali. Is this the government you want to run? Nalabine besi jabirimu have medical doctors era babana nababuuza abayindi nembabuuza nti why are you young nebanga nti yendi ye investize nnyo mu drugs why yendi yansinjavu ati tulina endwadde nnyingi. This is why the Indians are everywhere in gundi mu pharmaceuticals bangi nnyo bw'obanga defending ekintu they are saying that's not undefendable. Let us learn nti when these boys are our children are alive there babajjako passport yes kituufu ne bababonyabonya kituufu omwana agendedde mu kampuni tubayite abane visa ya atakumala emyaka ebiri ate basasula ne sente bantu babadde bandiyeze ate kankubuulire tubayite bonna bannanga bazadde mutuyanga kubanga basajja bano bajoze ensi era baagala abaana baddeyo babakozese bo bafune sente we even who had the excellent relationship with the Arabs never took us take our children for slavery. Did take our children for slavery? You call that slavery? Yes. You are an educated man. That's slavery. Yes. Slavery. Do Arabs have money? Why are they? Is slavery voluntary? Why are these Arabs quarreling with America? The biggest buyer of their crude oil is China. Is slavery voluntary? These girls come voluntarily. They process their things voluntarily and go out on their own volition. Museveni alabye nnyo nti abantu bakugamba nti Museveni ayagala abavuka bagwewo wano bafe babattireyo asobola okufuga abalo abademonstrating. Nawe nokkiriza bwoti ati kinkugamba nti because we should be careful teri kisolo kitakeyalinga teri nseta keyalinga ku baana baayo except Uganda kubanga amakampuni gabano. Now we need to explain. Karl Marx yatugamba nti once people in government develop Jesus Christ start business they become appetitive.
kubati musobola bakwata kubuli muwe bali buli muwe bali tusaba tubali bali ne mu Uganda wano wetuli waliwo abantu b'amawanga amala abakola wano ekyo kimanyi nga bakola bwayaya at a large scale bakola emirimu emirala. Kenyans they in hotels. Why they're honest? Kenyans and Bakonzo dominate our hotels. Tebaba bijiko. The most honest tribe in the Ugandan nationalities, they are Bakonzo. That's why they're dominating the hotels. Yeah, you know it. And the Kenyans are in the hotels. So let us understand. Tekimenya mateeka omuntu ogenda okola mu ggwanga eddala. The wajinga Kenyans who are disturbing our country in monitor. Hiyo wajinga kabisa. Walevi washenzi wajinga bali wano bali abanakenya batutawanya. So ketumulemu katono mirundi akakane tulyoke tumalirize kubanga kirabika we are not agreeing on this. Anti kubakozesa. President William Museveni yabadde atongoza ekkolero lino yagambibwa ati njagala okwebaza mwami Mathias Magoola olw'okulemera ku kirooto kino wadde nga waliwo enkwe n'enteekateeka nnyingi ez'abantu ababi okwagala okumulemesa. Abantu abalemesa abantu abajja wano okuleetawo ebintu byanditondedde obugagga babalwanyisa nteekateeka za NRM n'eggwanga nga Uganda kubanga ekyo kye bakola kikontana n'enteekateeka yaffe ey'okufuula Uganda eggwanga ery'amakolero. Kansome mu Lungereza biri ku Twitter ya mwami Yoweri Kaguta Museveni, President of the Republic of Uganda. I thank the proprietor Mathias Magoola for insisting on this dream despite several attempts by the wrong people to fail him. Frustrating wealth creators is against our agenda as the NRM and as a country. It is against our message of industrialization. Kitegeeza Mirundi mu byayogera kirufu mulimu abayagala okulemesa. President anti tebalinya yebaza Magoola okulemerako. Tebalinya yo tutwala yo ngalabiyo bakulete ngoduka. Tutwala yo ngalabiyo tutwala yo sejembe yo tubawemukire. Wemulabanga mukubendolo buyo ngaduka ngadamu motoka ye ngaduka. Yes, solution. Revolutionary messages. But by now, President, but President recognized him. He said, "I thank Magoola." No, mukazi yaligenzeyo. No, I change yaligenzeyo. Them some target the wrong people. Yagan despite attempts by the wrong people to fail. Umulaba kyakulaga. Singa batutedayana ngatalinya. Ikintu jombakola. Bakuba ne Kadaga nti yaleese omufere mu parliament yamuleta yaleese omufere temujja kulyayo mpaati buli we babalengera wonna babalete eggwanga kyeryo tukutadde musejengo ggwanga kyeryo abayayi bawabalina ate wabayise bayayi noga watitokujja kana lwabayayi ogamba wenalimu yalinyeyo banyumiriza ne bangamba katereze bulungi president yagambye kituufu waliwo abali balemesa Magoola ekyensinza okunyumirwa insisting on this dream despite attempts by the wrong people to fail him. Banyumiriza ne bangamba they are wrong people. So the wrong people balikalege yabadde ina abaserikale nga mukaaga balikalege bajjeno kati abaana ne bamugamba nti gundi emundu zijje wano oba tuzikugjeko ng'omuyanja ali wali awo bajja kutuwonya ab'NRM abaleeta obumere bwabwe ne bajja okwekoza ku nnyama enzibe bamala okusaba kubera n'ofa emitone bwejoleeta obukyere bwabwe setawusazitekenova mwagala mirambu muli bafu abaana bagambye balikalege bagambye balikalege kiwayi batugambye erinawo emundu nnya nekulukulungi bwe jawe emundu nansiwa abanenzi waddeyo But increasingly, I'm going to understand it is very hard to run a government. Then the man in the Entebbe has a problem. I don't know. You see, who are these people who are resisting? Did he sucker them? But he praises Magoola. But if he knows them, why does he work with them? That's the problem. Despite attempts by wrong people, if he knows the wrong people, but the wrong people could have influence. Why couldn't he handle the wrong people? Yes.
What did he do for the wrong people? Singa bano babaddeyo ne batwalayo nanga tali nyomba ono mukazi ono oyo ne bamutwalanga oba musindiru ne bamutwalanga tali nya katumalize yorado bwetuki sabiti eno Mirundi baliriza sabiti eno nezo goroza nze nogenda ndeneje ngenda ne bantwalanga sirinya government ya nze tewali wengenda ne bantwalanga ya banyaniza mwana utuse nze tewali asobola kuntwalanga sirinya bamanye nnwanira abantu nendo Tamale bwolaba omuwala agenda nnyo ku mikolo n'agenda ku mbaga eno buli mbaga ebaddewo agenda abaana naye ayagala kunoonya yiye naye karedi kaakasaati nako kayitiri balumu n'oyitirayo redi wo buli kiseera nayise mu Kampala nga neyambalidde esuuti ya reedi ne mbabuuza abanupu ne bakuba ne baga nti bw'osanga muwalawo ng'ayambadde gomesi ya maama we abaana abamu benkana ne bannyaabwe afuuka mukazi wo yes gomesi efuula muwala mukazi wo am I not smart? You're smart. Yes. In red all the time. Yes. Kale government ya Bwarabu Sabiti eno yategeeza nti ejeewo abantu bonna abafuna visa z'okukyala e Buwarabu ze bayita visit visas ez'emyezi 3 zebadde egaba. Government ng'etegeeza nti abantu bonna abasooka okufuna visa z'okugenda okukyala e Buwarabu ng'abagenzi okukyala bwe batuuka eyo balemerayo ne baba ne bwe beekweka ne batandika okwagala okukola emirimu ggwanga eryo mu ngeri emenya amateeka nga ne gavumenti ebamanyi. Era gavumenti ya Uganda Sabiti eno g'obyogendayo yasobodde okuzza abana abawerera ddala 13 okudda mu Uganda abaali bagenda nga nabo abasanze nga bagenda mu ngeri emenya amateeka saako n'abamu abagenda okukolera Abawarabu ne babazza. So gavumenti ensonga eyo egitereeza njagala kubeera on record nga njawuka ne Tamale Mirundi ekyabana bafogenda ebweru okukola si kibi kasaba nga bakola mu mbeera ennungi kubanga bavaamu ensimbi nyingi. Tulina bannayuganda emitwalo 10 mu Buwarabu 100,000 Ugandans are working in Saudi Arabia. 95% of them are there. 5% have issues according to Ambassador Zanke. Muyina ebintu bisatu byemutategeera. Tetulina mirimu wano. Attitude obubulwa tebukuliisa kamuje. Eri abakozi Bwarabu ne bagaggawala bali wano nga they have successful stories. N'ekyo nekyo Uganda Revenue Authority manya gundi Investment Authority lwakakamba abo. How much money do you take okuwa omwana wagenda e Buwarabu? Mitwalo 25. Ejaji 25. No, some sell their plots. Mirundi basasula tawusiga emitwalo 25 kubolidde nga bagenda mwanga tumanyi bakugambye naye ojja kutononeka ndi munnamawulire nno kyo kimanye njogera mazima nti singa mubadde muyina epoloko bw'osanga kampuni kyasente suka mitwalo 25 ebanzibi singa muyina investment authority, can't you use that money for local production? Can they bring it to government? Can you ask people to bring money to government? How much money has Museveni pumped in the Gundi, Mugwanga muno? Where is it? So I can say about Gende when the resources only the we don't have the resources in Mirundi. Tewalia go ba expert in Kubulira. Tekiriyo. Kati babate South Africa kufera bantu. Can we be realistic? Can this economy absorb all of us? Let me tell you, that was one. If I have a proper Uganda Investment Authority, I can tell you, when you have such amount of money, you can start a small business and the government can help you. Museveni yagamba, the only civil servant from South Korea I've seen is Moon. But the Filipinos are everywhere. We are turning our children into Filipinos. But if Philippines was left behind by the Asian tigers, was sleeping enough to get that. You do not have the time and patience to debate the merits of what we are talking about. I decline to discuss it with you. The attitude. What attitude over the Arabs do we have on them? We want to know Uganda si eriyo yokka, Ababangladesh gye bali, Abasirilanka gye bali, Abafilipino gye bali, Abanakenya gye bali. Others are working well. Relationship. So what is the relationship between Arabs and Africans? Nze Mirundi
That's one. When somebody goes to Britain, kakati ekyokusa kyenjagala okubuulira ne mu Uganda mulimu abakuba bahusiga tubamanyiwa netuna bantu bakuba bahusiga wano mu Uganda mu European Union was because the people who migrated from former communist countries used to find Britain easier nga bamalirako sente bamalirako weki abaana bafe abadde bakola y'emirimu kakati gyatandika okubeera cheap. These are Europeans, they have become European citizens, but their influx nga bwolaba President Kagame tiye yakkiriza hoteli ne bazeyambisa. Anybody who is cleared asooka kubeerawa Rwanda to prevent an influx. Mirundi Kati ekyokusa kyolina okumanya nti abawalabu baavuwadde oyiro tekyalimu ssente ekitegeeza bagenda kwavuwala nabo batandise okwekolera emirimu. The former Baganda who used to neglect okulima tulina abapakasi abava e Rwanda abakola ki time came kati abalima mu byalo by'abantu baki. This is what you don't know nti social development fe katonda byabwede tusoma menu ate ng'obwongo bwaffe okulinnya wange noyogerera ye Ebola tofulumanga olimula Mirundi muyambe ali mu ggwanga President Museveni Ebola newenyimiridde toyogerera Ebola. Ebola ewange taliyo. Ebola ali mu Kampala muno nawa yonna ng'ate baasibayo najja eno abola we Kasanda yatya uniform z'abaana basoma uniform azitya ebivu bikyakala eya bbulunge kwe babittira kakati mwambaze abantu bonna Kasanda uniform mulabe batadduka kubanga owamu adduka uniform adduka kala naye bannange nze mbeewuunyisa nti intellectuals muyina Doctors Association netuyingala byoyo kisejjembe kyakyo nekijja nekyogera tonnayogera na equipment yeetaagibwa badokita oyogera local down instead of talking about the requirement of medical